Bakulembeze bannange mwenna, bakungubazi bannaffe mwenna, abakulembeze bannabyabufuzi n'abakulembeze ab'ennono wamu n'abakulembeze mu ddiini, basebo ne bannyabo, kitalo nnyo, kitalo ddala ekya maama waffe. Yenze Kyagulanyi Ssentamu abamu bamanyi nga Bobi Wine, abalala bamanyi ng'omubanda wa Kabaka, naye ng'okusingira ddala lwaliro njagala njogere nammwe ng'omwana maka muno kuba neddira Mbogo ndi muzzukulu wa Kayiira. Ate n'okwongera ku ekyo ndi mutabani nange wa Margaret Nalonkooma. Kale mu mbeera eyo ngata bingi nnyo ne muganda wange Honorable Mwiru. Honorable Mwiru n'oyo emboozi twasinga gigatta nga tuli mu kkomera eggulu. Awo bwe twafuna omukisa buli omu okuwamu n'akakokola n'ogamba gwe lwaki tewampagira ekyaddondo? Naye ne mugamba gwe kasite jinja twamaane tuwangula. Naye twavaayo nga tuli waluganda n'okusingira ddala twayogera ku nsonga nnyingi nnyo ne muganda wange Honorable Mwiru. Omusajja oyo mugezi nnyo era nga tusiibula maama wano. Nze mu ndaba yange manyi nti weewaawo amannya n'ebisinga obungi n'ennono tusikira bya taata. Naye mwenna mukimanyi baganda bange nti omwana naddala omwana omulenzi asikira ebintu bingi nnyo naddala obwongo bwe okuva ku nnyina. So tuli wano era nga muganda waffe Honorable Mwiru bwagambye tyebaza Katonda nti maama ezo zonna traits yazibawa ate n'okubakuza n'abakuza mu mbeera eyo. So tuyozaayoza maama mu kumusiibula, tumutendereza oba mu Lungereza okumuselebratinga olw'ekyo kyatulekedde. Bannange ebiseera ebisinga bwe tuba tuziika abantu tubalaba nga tubaziika bagenda, n'ekiba kirungi nnyo ne tutunulira ebyo bye batulekedde. So maama wakati mu kusibula tukwebaza nnyo olw'okutuzaalira tukuliza muganda waffe Mwiru n'abalala. Basebo ne bannyabo, njagala nnyo associating myself with the submission and speech of Comrade President of the FDC. Embeera gye tulimu yeetaaga okulowooza ennyo ku bintu bingi nnyo basebo ne bannyabo. Tuli basibe nti tetukyalina yadde n'eddembe okwetegerera oba okweyogerera. Ekyennaku nti abantu abatusibye bakozesa ffe kennyini okutusiba. Nze Museveni nga ajja mubukulembeze yansanga nyina emyaka 4. Ne bw'oba onneetegereza kati nange etandise okomera envi. Eyo y'embeera gye tulimu nti si ffekka abeera banga abavubuka abagenda okuva mu buvubuka mu bbanga tono nnyo. Naye n'abantu baffe mwazze mulaba Museveni ng'ayita gye yayita ng'atulugunya, gye baayita nga batemula abantu baffe, gye baayita nga banyagulula ente z'abantu baffe. Bazzeeyo okuddamu okuyitayo. Simanyi oba kye nalabye basebo nnyabo namwe kye mwalabye. Naye nalabye bamaama baffe ne bataata baffe abakadde abatuludde n'envi zaabwe. Nze nakula nga tuwa emyaka ekitiibwa basebo ne bannyabo. Naye nalabye abasajja wano mu Buganda, abasajja bakulu nga bafukamidde ku maviivi babaweeyo ssente z'omunnyo. Kati mwe bantu ba wano bwe mubanga mwerumirirwa, bwe mbanga mulumirirwa ffe abaana be tuzadde n'okusingira ddala nga mulumirirwa abazzukulu be tuzaalidde mu mbeera eno gye mwalema okukyusa mwe bakadde baffe, tubasaba okusookera ddala mutusabire. Ekyokubiri mutwegatteko. Kaweefube gwe tulimu basebo ne bannyabo bwakuza ekitiibwa
ekyo ekyalinyibwa mu ttaka abo abantu abatuwambise emmundu, abantu abatono ennyo, abantu abatukumidde mu kutya. Era ne bwe mulaba tuyiwawo omubiri sigamba nti ffe tusinga obutatya, no. Naye Bob Marley yagamba, you can never know how brave you are until your last option be brave. So buli we tugezaako okuyimirira tuba tugezaako communicatingira mmwe tubalage nti fuga bafuba okukola byonna bye basobola ne bafuba okututta Katonda n'atubuusawo awo, ne bafuba okukozesa emmundu n'amakomera kati ebyo byonna tebikyakola. Kye basinga okukozesa kati ze ssente. Wakati mu kulindirira ssente basebo ne bannyabo temutunda myoyo gyammwe. Tuze tubalaba naddala bakadde baffe. Olumu babasasula ne bagamba musirike naye mugambe abaana bammwe bave mu bintu bino. Bataata bamaama tugezaako kutaasa mmwe. Tugezaako kutaasa kitiibwa kyammwe. Tugezaako kumakinga sure naffe twetaasa nti bwe tunaakaddiira tubeerenga abaana baffe abazzukulu bammwe tebatulaba nga tufukamidde wansi Museveni atuweeyo ssente z'omunnyo. Ekisinga okumpa essanyu nti omuntu gwe tutya ate ye atutya nnyo. Nkiddamu, ekisinga okumpa essuubi nti Museveni gwe tutya ate ye atutya nnyo. Atambulira mu kkubo makati naye ate n'asindika abasirikale abawanvu n'abampi batulemesa okusinkana ne bwe tuba twagala kusinkana mu kibira. Ekyo nno kikulaga basebo ne bannyabo nti ekirowoozo kye tukikirira ky'amaanyi nnyo tekisobola kusitopingibwa, tewali asobola kiyimiriza. Bino ebigambo si byogera nganze Kyagulanyi naye mbyogera kuba nammwe abali abasirise bye bibali ku mitima. Era mbyogera kubanga mmanyi nti bangi babeera batya naye bwakutunuulira ng'ogumye n'atunira ne bali nga bagumye naye ng'aguma. Kati ogwo ne gusigala nga mulimu gwammwe bassebo ne bannyabo. Kino njagala kigenda eri mwenna naddala abo abatali bakulembeze. Buli omu alina omulimu mwonoka weefube bassebo ne bannyabo. Okusooka weeteekemu okwekkiririzaamu. Omutima gwo ogukonvinsinge gubeere nga gukkiriza nti naawe oli muntu osaanidde. Naawe osobola ng'omuntu. Eddembe eryo erikuweebwa Katonda ne likakasibwa ssemateeka ddala olina okubeera nalyo. Naye togenda ddifunira bwereere. Kuba omuntu bw'aba yakufuula bizinesi tagenda kuleka okuggyako ng'oyimiridde ku magulu go n'ogamba nti ekimala kimala. Kale no baseba ne bannyabo mu bye mukola eyo kiririza mu kyokola wadde nga kitono kitya. Ne bakuba kuyimirira buyimirizi ku kkubo abalwanira eddembe n'obakubira jjambo n'obagamba tulina mmwe, ekyo kijja kwongeramu amaanyi ago gabanga mafuta. Nze ng'omuntu tewali kimpa maanyi nga bano abaana aba boodabooda n'obasanga babadde basabaze baabwe naye nakwerekera mayiro 4. Ekyo muganda wange okirabanga ekitono naye nze mbaawo nga kimpadde amaanyi, kimpadde n'okwekkiririzaamu, kinkakasiza nti ya kye tuyimirirako kituufu. Ne bw'obanga maama otunda amazzi, omulwanizi w'eddembe n'omuwayo akaveera k'amazzi oba ozannya epaati yo. Abazadde abalina abaana mulekeraawo okubulirira abaana bammwe nga mubatiisatiisa. Mulekeraawo okumalamu abaana bammwe amaanyi. Kubanga obulamu bwe tulimu tebulina mugaso, tulinga abaafa edda tubulako kuziika. Omusajja omugezigezi omu yagamba some people die at 20 but they are buried at 60 or 70. Mazima ga Katonda mu ggulu bwe ntunira bakitaffe abali mu bitundu by'eruweero ne bannyaffe abafukamidde wansi Museveni abaweeyo ssente z'omunnyo, abaalina ebibanja byabwe, abaalina amataka gaabwe, abaalina ebitiibwa byabwe, ndaba nga baafa emyaka 34 egiyise. Kati nze ne bwe mbaawa kubeera ku nsi kuno myezi emirala mitono nja kubeerako naye nga girina omulamu.